Muli mutya bakwano, kansubire nti nno muli bulungi. Mwe baana bawala. Waliwo ekintu kyendaba ekigenda ku TikTok nga kirimu ka AI pictures nga zikufudde lawyer, zikufudde biki, you know? Nga wenna oyambadde onekaaneka in those respectable wares. Gwe. Mbadde nkusaba nti mu kifo ky'okubeera nti nno akantu ako oteekayo obuteesi bifaananyi n'onyuma akantu ako ka apu ako mbadde nsaba kaku influencinge. Okitegeera? You can be exactly what that app is telling you. You can. Eyo ebintu byobeerawo ne tulowooza nti you can't do this, you can't do that. You can. Tobyegomba bwegombi ng'okoma mu bifaananyi. No. If it requires you to invest in yourself, invest in yourself. Genda okoleyo baka course or something. Oyinza okuba nga olina omulimu gwe gweyagala nga gwa office. Mukwano, go for it. It's the passion gy'olina for that job. You know? Go for it. Bwekiba nga kyetaaga weetekemuko akasente and invest something in yourself. Osobola okukituukirira ky'oyagala okukituukako. Go for it. Kwegamba buno obwambalo buno obuli corporate buleme kukoma bukomi muki mu bifaananyi na ku TikTok. No, you can do it. N'oyambala in real life n'ofaanana bw'otyo ate nga nekyokola kiri respectable. Learn to say positive affirmations about yourself. Kangu ekyokkiriza mu bwongo kiba. Bw'okikkiriza nti you have made it in life, you have made it in life whether you like it or not. So, be positive in your mind. Bw'obanga akantu ako wakatuddemu, ekifaananyi kyakatuddemu n'onyuma, tell yourself this is what I want and this is what I'm going to be in the next 1 or 2 years or whatever. But be that. Tokireka kukoma bukomi mu bifaananyi. Then kubulya, you can make it. You can do it. And you have the power to do it. You have the power to change you. You have the power to change your future. You have the power. So always believe in yourself. And it will happen. I love you.